Alright, ETV Uganda, Word XP is my name. Tuli ku Bujagali wano era nga tugezaako kutambula okuwa ekifaananyi ekituufu. Wano wenjogerera nga tugenda ku mpuku. Empuku eyo gye tugendako taata yeeri etya? Eyo empuku bwe buvo bwa jjajjaffe. Oba ye ennyumba ya jjajjaffe enkulu mwakolera emirimu gye. Empuku eyo etwala ebintu bingi nnyo era ekunganya ebintu bingi nnyo. Mpuku naye si jjinja. Ejjinja eryo lyakolebwa mu ngeri ya kisula. Munnyo gwe gubeerayo. Naye empuku ate tekoma, ne bw'oyingiramu tosobola kumanya wajja olaga wajja okoma. Yeesebe mukama wange. Alright, that's where we atugenda kubanga tukuwa ekifaananyi. Atugenda na kubanga tugenda ewo yagambibwa okuba jjajja Bujagali addako. Tugenda kubanga tusemberawo. Essaawa eno obudde bw'okumulaba bwaweddeko. Naye nga tugenda kubanga tukulengeza era tukulaga ekifaananyi ekituufu. Tugenda kubanga tukuwa buli kimu nga bw'okyetaaga. Word XP is my name. Ku kamera ndi ne Morris. Tugezaako kubanga tukulaga. Tuli ku mugga guno baguyita Seno River Nile. Nenga wano we tuli we bayita Kiyira bali awali Bujagali Falls. Awo wonna waaliwo ebiyiriro naye baabijjawo we bazimba daamu empya ne bivaawo. Tugenda kubanga tukuwa ekifaananyi ekituufu. Tuli mu kuseeyeeya. We are on the source of the Nile. Join me. Awobere ng'ofuna ekifaananyi ekituufu. This is one of the most beautiful cities in Africa, most beautiful places. Era bw'ojja Uganda n'otatukako jjinja ndowooza oba weeryazaamaanyiza. It has one of the best places to visit. Embeera nga bwe mugiraba. All right. River Nile. Tuseeyeeya mpola mpola. Tuseeyeeya mpola mpola. Tugenda kusookera wano awali asuubirwa okubeera jjajja Bujagali addako. Then we tugenda okusinziira tusobole okuba nga tugenda ku bifo ebirala. Mwekumire ku mukutu mutambule naffe mpola mpola. Tugenda kubanga tubawa ekituufu ekiriwo. Yes, abavubi bavuba, abatambula batambula. Embeera bwetyo bweri. ETV Uganda ndozo sobola bawaako review gye tuva ne balaba ekifaananyi ekituufu. Abamu bayinza okuba jjinja bamulaba naye nga tebamulaba nko mu view eryato. How things are and how beautiful it can be. That's where we are. That's where we are. That's where we are. Tunaatera osemberera empuku. Nsaba cameraman ndowooza abakyusizeemu. Sorry, ewa ku Kizinga awali omukulu wasuubirwa okuba nti yajja okusikira jjajja Bujagali. ETV Uganda, that's where we are. Yes, awolengera olubuga omukulu agenda kubanga ekifaananyi akikuwa bulungi. Is going to be giving you a clear picture. Omukulu awo waali. That's where we are. So ekifaananyi kyekyo ogezaako okukiraba. Naye nga mugenda kubanga mulaba omukulu awo waali. Era ng'essaawa yonna agenda kubanga avaayo. We shall be giving you the picture. Buli kimu nga bwe kitambula byewuunyisa n'ebyewuunyisa era mu nsi mu ebiri era tebiggwaayo ate nga bituufu. Awo omukulu waali essaawa eno batandise omukolako emikolo kuba ennaku ze zaaweddeyo. Ssaawa yonna avaayo era embuutu oziwulira. Baswezi weebali embeera nga bw'ogiraba ekyo kyekifaananyi. Omukulu awo waali asuubirwa okuba jjajja Bujagali addako. So ETV Uganda tugezaako kuwa ekifaananyi ekituufu. Si byambu naye nga tukuwa ekifaananyi ekituufu. Abakuumi baabo weebali, abaswezi weebali, emikolo gigenda mu maaso. Embeera bwetyo bweri. ETV Uganda, that's where we are. Ekifaananyi kyekyo. ETV Uganda, that's where we are. We are on River Nile. We are on River Nile.
We are on River Nile. We are on River Nile. We are on River Nile. Abakulu obalaba, abaswezi, security gulu. Everything is fine. Okay? Embeera bwetyo bweri tugezaako kufuna ekifaananyi ekituufu essaawa yonna tugenda kubanga tukutuusaako ebinaaba bivudde wano naye nga jjajja Bujagali embeera nga bweri Omusika tuyinza okuba nga tumufuna essaawa yonna. Omusika essaawa yonna tugenda kuba nga tumufuna essaawa yonna. Okay, now here we are going to get a very clear view. Yes, awe wali agambibwa okuba nga yajja okubeera omusika wa jjajja Bujagali oba nabamba addako. So that is the clear picture. Yes, embeera bwetyo bweri, emikolo gigenda mu maaso. What the XP is my name. Emikolo gigenda mu maaso. Embeera bwetyo bweri. Era ffe weetuli obatuusaako buli kimu nga bwe kigenda. Tuli ku kazinga wano, akazinga keeko, emikolo nayo gigenda mu maaso. Ne wano naffe weetuli okuba nga tukutuusaako buli kimu nga bwe kitambula. Alright. So kati tuseeyeya tugenda ku mpuku. Tetusobodde kubalaga feesi ntuufu kuba emikolo gyatandise dda. Takkirizibwa embugo olwedde baazitaddewo, naye for the previous 2 days abantu babadde bajja era ne bamulaba, era nga we've got several witnesses, abavubi n'abantu abalala. As you can see, people are going about their business. Wali ku side waliwo abavubi bakola emirimu gyabwe. ETV Uganda, that's where we are. Tukuwa ekifaananyi ekituufu buli kimu nga bwe kitambula. Ndowooza obulamu mubulaba on River Nile. Everything is fine. Abantu bakola mirimu gyabwe. ETV Uganda, that's where we are. ETV Uganda, that's where we are. We just want to give you the clear picture. You can see the beautiful view. The beautiful view is what you see, source of the Nile. ETV Uganda, that's where we are. ETV Uganda, that's where we are. Tugenda ku mpuku. It's a beautiful picture. Gye twavudde wala nnyo. Side zeri ndowooza olengera. Eri gye tulengera eri eddaamu. Ddaamu kyeyo. Obujagali ddaamu. Okay. That's where we are. It's a beautiful picture. It's a beautiful picture. Uganda Zabu. Eriwe kyagalemereddwa okukola. Bwatyo. Okusinziira ku maanyi ga wano jjajjaffe yagaana nga bagamba nti bamutunze. Era bwe buyinza bwe ge maanyi ge tebagezezza kukola buli kimu kyonna, naye tebanakkaanya na lubaale na misangwa egitwala ennyanja eno. Kiki balina okukola? Balina okulaba jjajjaffe mwennyini n'abawa kiki kye balina okukola, bate bwe balina okutambula kuba ssaawa zino balinga abaamutunda. Ne bagamba nti bakoze eki, bamusengudde. Omusambwa tegusengulwa kuba si motoka si mugugundi baguteeka motoka ne bagukola ki. Buno bwe butonzi bwagwo, kwe kuli obuyinza bwagwo. Musambwa gwa mu nnyanja tosobola gujja wano n'ogutwala ate oguteekewa wabweru, okujjako nga bo bennyini bamaze okukkaanya nagwo ne gubagamba nti nzikiriza mu bulungi, ne bakola emikolo egituukaana era egisaanidde okusengula omusambwa ogwo. Naye nga si kyangu era kijja balima kisoboka oba kijja kubeerayo nti omusambwa ogwo gusenguse guvudde wano, kuba eno ye ngolo yaagwo, ye ntebe yaagwo kwe gutuukira. Kale bwe kityo bwe ki. Buno obuzinga bwe tulaba buliko abantu obumu. Obuzinga buno bwe mulaba abantu abamu balimirako, naye olwo obusobozi bw'amaanyi agabuliko tebakkiriza muntu yenna kuzimbako ki nnyumba yonna. So ani nannyini buzinga obwo? Musambwa guno. Si bwa gavumenti? Buno nedda bwa musambwa.
sijja kulimba ndi bwa gavumenti kuba gavumenti mu kujja mu kintu kino simanyi nti oba yatunda n'ebizinga naye nze manyi nti ebizinga bino byonna bya jjajjaffe. Yes. All right, that's where you can see beautiful view. Ngenda kusaba cameraman abatunuzeeko eri waggulu eri. Batunuzeeko eri waggulu. Awe bayita batya ezo hotel kiki ekyo bagiyitaani Holland Park. That's Holland Park yaba Dutch hotel. It has a very beautiful view. If you come over to the Nile here, it's a very, very beautiful view. This is my first time and I feel like I'm impressed by the scenic view, by the beauty of our country. Mbadde nange situkangako wano naye nsuubira nja kudda nambula ebirala nabyo bingi. That's Holland Park, a very, very, very beautiful view. Obuyumba babuzimba view nungi babuteekako ssubi. That's where we are trying to tour the Nile. Nga bwe tugenda ne kumpuku ya jjajja Bujagali embeera nga bweri. We are going to see everything as it is. ETV Uganda, that's where we are. Tubawo ekifaananyi ekituufu at the big picture. Si byambu si byakuwaayiriza wabula tutuuka ekyo kyennyini kye boogerako we kiri ne tukuwa ekifaananyi ekituufu kyennyini. That's where we are. So many people are here. Abantu bangi bali kuno. Simanyi oba nabo balambuzi nganze. Omukulu ogamba otya? Ono ekyama nayogeddeko naye da defense. Omukulu ogamba otya? Omukulu ndi wano ndi best. Bigenda bitya? Buli kimu kitambula bulungi ngene. Oli mulambuzi oba? Nze ndi mutuuze wa kuno mwenyini kwe nkulidde kuva buto bwange. Kye kikuleese ku lyato? Ekindeese ku lyato okugaidinga bantu kulabika nga tebafuna buzibu. Yeah. Yes. All right. Omukulu oyo mumuwuliddeko n'abalala bangi wano. Waliwo n'omukulu omulala wano. Ogamba otya taata? Tebali baba. Amanya bampita mulindwa David. Nsinzira Jinja. Era nga ndi dereva wa taxi. Ekindeese kuno nze jengo omujjulize atera omulambuzi. Nzize kulaba jjajjaffe kituufu gyali. Naye nze namulabako olw'okusatu era leero nzize kakasa ddala kituufu akyaliwo naye era mpulidde amaloboozi ge ng'era waali. Byebyange. All right, that's where we are. Another witness of an individual yali amulabyeko. Ffe tutuuse late naye era tetutuuse late nnyo kubanga tugenda kuba tubawo ebifaananyi ebituufu ye nga avaayo. That is Holland Park. Obuyumba ndowooza mubulaba. A very scenic view. A very scenic view. Uganda is a beautiful country. Uganda is a beautiful country. Kati eno Buganda eno Busoga. Okay. Kyeza amazzi gali mu Busoga gonna. Lekunaira olaba tewaliwo byapa bya kabaka.